government yaffe waliwo ebintu bimuli mu kutondawo naye nga bigenda kubeera ebyobulabe in years to come. Bigenda kubeera ebyobulabe in years to come. You like it or not. Tubijjemu politics, tubijjemu abayimbi, tubijjemu buli kimu. There's someone yafudde. Atenga serious. Waliwo yakoze ki? Yafudde. Nekikwasa ennaku mu nsi Uganda gy'osanga omuntu eyafudde nga tetunaba na kufuna suspect ya dog. N'omu. Naye ng'omugenzi yalese akatambi eggulu olimu naga nti owaayi abankola kino be bano. Kale si be bo. Kale yali ku mudumu gwa mmundu. But how sure are we? Nti yali ku mudumu gwa mmundu baalimba. So, nga security organs, nga ba concerned, nga tuli mu nsi eziri civilized, ezitambulira ku nkola ey'amateeka. Ba witness, ba first suspect abasookerwako. There are those ababadde mu katambi. Those will be the first suspect. Abogerwako. As the investigations nga zigenda mu maaso. Era ne police yabalisti. Suspect. But the question is, where are they? Bali mu kulya nkoola. Kizo kubanga tebalya nkoola. But nze saagala kupiininga muntu nti wassa omuntu. Professionally, tekindagira. I'm an activist. Nze atunuulira omugenzi. Then, ne tunuulira ne kye twandiise abakikoze. Naye abakikoze abateeberezebwa. Omanyiwo ekyo tuyita mu mateeka abali mu gakola ekyo tuyita nexus. Nexus kyekyo ekikugatta ku crime scene. Oba ekyo ekikugatta n'omuntu oyo. What are the nexus between alien skin and the other case of murder? Kyekyandiwadde kimugatta. Nti amunnaye mu bantu be bamentioninze mwawulikiseemu erinnya ly'omu ku mukozi wa alien skin. Then alien skin osobola okubeera omu ku abo abasobola okuyambako ab'ebyokwerinda. Bazulaani yakikoze. Singa to providing oyo yayogeddwako omukozi wo ate n'omukozi wo waddembe okukwatibwa n'akujuliza. That's when they get back to you. Nawe n'obeera omu ku bali ku case. Omutegerekese bulungi. So, oni agamba nti bayinza oba bamutadde ku mudumo gw'emmundu omugendwa ki akatambi bakakoze ki? Eyo si ye answer. Ekyo si kye tunoonya. What are the motive? Kigendererwa ki ekiri mu katambi kano? Kale bamuteeka ku mudumo gw'emmundu. What was the motive of it? Omuntu okuleka nga akoze akatambi ako ameshonezemu abantu abo. What was the motive? Because at the moment is nga sinafuna motive eyalwaki gwe tuwulira mu katambi mba nkyakutwala nga suspect. Simanyi baba ab'ebyokwenda muno endowooza zaffe muziwulira n'abantu abalala. Because kankubulire ffenna abali mu ttiimu gundi eyo temutwasamira n'ebirala njagala bategeeza nti bino byogera kubanga siwo si yafudde. Yes, ekintu kyokka ekisobola okukakkanya famire y'omwana eyafudde twekukeera ku makya ne babaka abantu bebakwata. Because omusango gwa mada nga tabagenda ku komito musango ogukwetaagisa almost 6 months. In fact, not almost, but it is 6 months. Kusiza ku mateeka mu ggwanga erya Uganda nga bwe tunoonyereza. Bwe tumala okunoonyereza emyezi 6 giyiseeko ng'okunoonyereza tekuvuddeeyo tugenda ku mandatory bail eyo ekuweebwa ddembe lya buli munnayuganda okufuna that mandatory bail mu mbeera yonna eyo tekubaganyizibwako birowoozo. That is mandatory bail. But singa obujulizi bulabika within those 6 months to committing an high court, then high court ye deciding obe kurimanding again obe kuwa bail kubanga eno court esookerwako
tekkirizibwa kugaba bail naddala ku misango egya capital offense likes of rape, defilement, nenejo, kubise mundu, murder and so many other cases. Ntegerekesa bulungi. So, ntitekitegeeza ati omuntu bamukwata omusango gumusinze. Nedda. Okukukwata nti oteeberezebwa nange nzikirizibwa okukwatibwa naawe osobola okukwatibwa n'omulala asobola okukwatibwa okuyambako ebitongole by'okwerinda okukola emirimu gyabyo. The question is what you are asking for Uganda police. Chiche mwakozeewo muli mu kunoonyereza kale munoonyereza naye bano abayogeddwako mu Katambi why are they? Nga mwanguyira nnyo ku misango gya defilement. Omuvubuka ne mumukwata temugenze na mu nkwaso okukebera muntu toba mulimu amazzi ge you get kubanga nagambe emisango gya defilement describingibwa by sexual intercourse. Gomisango gwa defilement good describing sexual intercourse. Omuntu asobola okujja n'agamba nti wankozesezza. Tewali kirala kyennyonnyola wankozesezza okuleka nga tukebedde. Naye olwaleero omuvubuka bamutwale bamuteeka mu kkomera nga tebakebedde na mukyala kakasa laboratories kakasa nti bamukozesezza. Nobeerayo for 6 months. Nobeerayo for 2 years. Vuka bangi bali makomera ku misango gya defilement. Kati ongamba otete ku musango gwa murder. Og'omwana nga yeeyogeredde nti bannaye ndi bwenti ne bwenti. Ono noono yankuba. Ono bosi yaliwo yalagira. Ntegerekese bulungi. Balambi. Ntegerekese bulungi. So, tulina okutegeera eggwanga lyaffe state mwe liri. Tulina okutegeera abantu betuweererezaamu. NRM okuva n'onjagala tegeeza bannayuganda si kiddukiro ky'aboonoonyi. Si kiddukiro ky'aboonoonyi. Si center of criminality, you know. Nti buli mumenyi w'amateeka alina kujjamu NRM kubanga agenda kubeera protected by the state. Kubanga bagenda okubeera protected. No. President Museveni bisibye ebyakulwanya mukwano. Mumukube watosuubiza atugamba nti abantu bayite beebaka. Abantu nga basula bubi. Ng'ekibba ttaka kingi. Ng'ekitta abantu kingi. Ebyo wajja okulwanirira. But here we are seeing people ng'aliko omuntu aga nti why ateeberezebwa ku misango egifaananako bwe gityo. Naye nga olwaleero yali ku campaign zo be bakunoonyeza obululu. Akusakira. Yakusakira obuwagizi. Mbala ki oba nsigo ki gy'oli producing in your country you're going to lead. Because oyo omu naye ate alina ekifaananyi kyasigira abalala basobola okukola ebifaananyi. Omanyi buli lw'otagema kye twandiise kakitegema. Buli lw'otagema kizimba. Buli lw'otagema bulwadde. Repercussions, what we call consequences. Eziyinza okukivaamu. Ziyinza okubeera more worse than ekizimba ekyasooka. Yes. Yeah. Exactly. Kakati, may I remember someone yalumba alien skin. Misana tuko on camera. Omanyize kyekyo kye nabagamba personally. Nze siba na feelings mbine bintu. I am an activist under Equity for Men. It is my organization gender presenting. So sometimes ebimu ensonga ezimu nzireeta nga kyeneetaaga kwe kuvumirira ekibi okitegere nti kibi. Someone yalumba alien skin, Palaso yalumba alien skin, misanatu on camera. Byonna bikolebwa mu nsi ezitambulira ku nkola ey'amateeka singa abo bombi bali mu kkomera. Because naye alina kyesooka Palaso anti listen. Palaso yandibadde mu kkomera. Kati ye n'atugamba what was the motive kiki nagambyeko. Kyekyaviiriddeko okukola ekyo. Bwe tusanga ne kiroli kye yamukoze kiqualifying okubanga ogenda mu kkomera singa bonna bali ki? Bonna bali mida. Because ensobi bbiri tezikola kirungi. Ntegerekese bulungi. Kati otandika okundowoozesa nti alien skin ayinza okuba munyiivu. Kwekyo oluusi ye kye yakola nga kyali kitono nnyo. Ntegerekese bulungi. Nga kyali kitono nnyo. Ku Palaso kye yamukola kanowunzika nga bajja kubeera in that. But the question is still when.
That is my world. Because ebintu tuli mukolo lwa bikambwe. Kama wanga katusaka betata. Kale. Ntegeka kusaba bulungi. So chenja katukiriziganye mukuru wange. Zino gangs oba girls ziri mu kuzimbibwa in our community. One day, one time, they will turn against the government itself. Sure. Yes. Balina n'obusale. Balina n'obusale. Balina n'amajambia. Balina n'amaanyi. They can create. They can destroy. They can kwegamba. Balina powers zonna. Nika nkubulire. Tulabye ku nsi ba Pablo Escobar were very prominent people in this world. Nebo otunulira bonna government oba mu states z'amawanga abantu beziwaddemu those power enkomerero yaabwe wonzise etya ne wano wennyini ti government yaffe kyenjagalako buli muntu yamuwa chance ekuwamu ukeera ku macanga okunsembera ssebo olina kumala kuyita mba secretaries bwolina kumala kuyita mba bodyguards noninda emyezi 3 nga ndi luzira. It is very easy. It is very easy. Omuzungu yagamba it is very easy to be number 1, but it is difficult to stay number 1. Changu nnyo kubeera ng'oli number, but it is difficult to okukimenya. Kakati government yange kyenjagalako ya Mwami Museveni nti esobola okumpa buli muntu yenna ekuwamu. Time ye bwe beetuuse kuwamu. Balagire mukubo baveemu. Bagamba si papa yayimirizanga mu motoka mu kukuba wakati ng'agenda kufuka. N'akwata jam. Sobi. Yayimirirako ku gundi ku TVM. Munatusonyiwa? Images. Bana Uganda yenze Sobi. Christmas y'omwaka guno mugenda kuchakala bulungi tetugenda kubabba. Muwulire bulungi, muwulire emirembe, tubawaddemu Christmas eno. Ku TV. What? Tubawaddemu. Tubawaddemu. Okay. Yimirira ko muna gamba RDC na security nga ine takali amusanzeko navayo ne chifuba RDC obadoga manyenze Sobi ononye chikutakali RDC mpale nezimuga yengo no bibu enkomerero ye yavetya kamobu kamukola otegede kutuja kunyumyanga ofuna ngobu lwenyina ku budde fetulabye ebintu ku myaka gino ate fe tubabaddemu abantu ne tubategeera njagala tuwunzike nga mmeeya what's next bana abaana naddala gavumenti kyeyina okutangira ennyo solution yandibadde etya naddala incident ey'omwana ono yafudde enkwateyo abantu nga basatu ebasibe emyaka egi Jamaica bwe yali yagala kutereeza ku bwa gangs bw'omu bayimbi n'ebirala. Vibes Cartel. N'abalala bagendayo for almost 15 years. Ne mu America babasiba buli kiseera. Ne mu America mwebali kati America bw'alaba PDD kyaliko. America yenna ayagala okukulaakulana bw'alaba Alakeri kyaliko. Attamu ku bigere. Attamu yali global icon. Naye olaba gyali. Tanaga white. Oba waliwo kye bagamba nga tumaliriza nti waliwo abali above the law. Anti ne kugambye ne mu season na teri mu season na si Uganda yokka. Government zonna zibamu ne bali ba top naye government bemala okuko wange bazo kujja mu kyebadde yagalo giyisizeewo. Enkomero government egananga kukuwa but control eri kugwe. Control eri kugwe. Control eri kugwe bwolema okukozesa control ne we controllinga. Government no izo nabatabambi yonna. Yeyizo kuwa munenga amanyi ge kuwadde siga akutta abantu siga akuvuma. Kuwadde birala. Ye kati gwe kiri eri gwe kyovora ko kujja sede no zimasa mabala ne webaka ku bakazi kubana obutennetuuka n'obukozesa buli kimu n'okikozesa omala okukola n'obusiiga obulwadde at the end of the yes but at the end of the day no wuzikanga bikukoze bitya bikukoze. Meyo omusajja yakabike kasembayo waliwo abamulwanyisa ayinza obutalimba alien skin abalaba alina bangi musical kyo kizo kiwagira but nawe obunafu bugenda kukozesebwa omulabewo a crashing
kyenyizo kyogerako yasiga bukyayisibwa ali okungula simanyi kale tujjako bawano meya tujja kuba tumufuna twagambye wanaatufuniraangamu obudde bampita hanze kale webalo kubanga otulaba yonna gyosinzira okubanga otulaba Hands Pro Life Wonderboy Gigi gwe mukutu kwe tuli olwaleero ndine MC meya n'omumanyi bulungi nnyo atamumanyi ndowooza wali atakumanyi kati essaawa eno ku intaneti bamumanyi oyo mpozi ng'essimu yakagifuna kubanga yakaveeko abwohe tumugambe bakuyita MC meya mpozi nga yakaveeko abwohe obulamu buli butya ndi bulungi ogambayo otya bw'oli wayogera for the very first time tukukyayadde video zo twali tuzirazeko kuno abantu ne mutaŋŋamba ka copyright tuba tugijja ku tiktok tukujja ku tiktok ne tukuleeta eno ku YouTube naye kimanyi mbeera mpita ayiteyo ku YouTube bagayi bangi wono mugayi mulaba mitesimanyi bangi zividiyo zomukomesawo gwa hajali bibine bya sula beni mwakolera muddala omugo gwa live tugamba tujja kwerekana abali ku tiktok ffe katusavinga aba YouTube kuba bo watulekeranga aba YouTube kituufu yadde nga channel yaliwo naye nga siri serious but this time round nazuukusiza channel era ndi very very active lwaki wali toli serious omukola tiktok yeyandeeta abantu okummanya ekirala nti nagiwanga nnyo obudde bingi kuba tiyeyandeeta nagiwanga nnyo obudde kati bya YouTube ate kola bwoti video kola bwoti kale tiktok kwetunuza mbutunuza simu ddakiika nekineka kati ate ekirala nga bangamba akasente nga ne ku tiktok ndaba bakiransi bange bennina baba nakati wejjidde ku mpewo mbadde ndi mukujjukira ina kilayanti nalidde akasente kenyina okumulangira okitegeere nga n'ebyo bibiri so but all in all naddamu nenzuukusa akale tumuyina akugwala genda maaso lobat agumala naawe so MC Meya tumuyina ku nsonga of course ebitambula mu entertainment as a journalist ayina se era agendowooza nti egenda kubeera y'amakulu at the end of the day singa tumwongera obudde Meya bingi ebitambula bwe tukoledde kano akantu tuvudde wa mukunja yayisiddwa bubi sasi lyamuyiseemu mbeera eyo wetuli kibi ekyamukunja atasera naye mukunja kyalina otegeera target mukunja ize target era nze bera bino nga bimutuuseeko naye nali ngenda omusisinga ne mukubira essimu tukanye tulina okusisinkana n'atajja nali njala ampeyo akantu of course tunyumyemuko n'ensonga omanyi ffe tuli bavubuka katonda bayambyeko ekintu ekimu okubeera nga tubaako bye tusoma n'okulaba with experience etumanya mukunja is a target mwana muto asituse abadde abonaabonye omanyi bingi ebisobola okukwatakinga spiritually nga tonanenya na gavumenti byokka ebadde bikulwana ebbanga lonna lyoyimbidde okuba nga tovaayo bisobola okukola finishing yo lwobadde olinga penetrating akategedde so kali mukunja olina okubeera omwegendeza ekirala mukunja abadde alina ekibuli kyakozesa luli nga ali nobody wawulira simajeradde kiweewa amukubye ekigabemu alima namakula amukozemu bamuwambyeko emmotoka ngaabantu that young boy kati ovuddeyo nnyo mu politics waddala wano oli waddala nnyo naye kati eyo enduulu nga yadde oli waddala olina okubeera omwegendereza kubanga oli target era bwedegadi watugambye nti abo abasajja babadde bamutageting nkubuulira amazima nti oli target ebyo ekibuli kyobadde okozesa ebyo then ekirala kasitomala kano nakuyamba n'openetratingamu katono nnyo olina okutondawoko discipline emu mu ngeri emu bendala politics doesn't mean olina kubeera nga oli wa kibuli ate n'okuyimba tolina kubeera nti oli wa kibuli okitegeera kati buli bukalakitazi obwaffe obwekyavu tutandika obukendeeza kubanga obadde ofunayo kati otandise ofunayo $5,000 bukalakita bw'ebigaaligaali ebwo buliwo mu ggwanga olina otandika obukendeeza. You get my point, right? kubanga we have a lot of people aba penetrating ne babeera abakabi John Black olaba ayina gaali
Fig Filmmaker ina gaali ki tulina abayimbi abakamenga tebalina nnyo bigaali ebyo bimenya bantu so kati biringa okuba nti go specializinze noyingira politics bayinza obutakuganya kutuuka King Saha oba government oba abantu bonna omulabewo sijjaga nti government but any opportunity ey'omulabewo ayinza obutakuganya kufuuka King Saha kubanga bategedde King Saha bwe bamuleka kyekyafuuse ali mu kiseera ekyokuba nti kizibu kyamujjawo but you at early stage osobola okugibwawo ensi nesigala ng'ekola ki yagenda maaso so si discouraging what he is doing I support it 100% because ng'omuvubuka you have to express your like your interest and your feelings but after of it all obulamu bwo busigaddewa mu bigambo byagamba nti yabadde talina mbera yabadde jasi bavayo ku lale ntakugamba takulimba omukunja takulimba kati omukunja tomumanyi mumanyi kati omukunja zanyinza okumbikira n'enkaaba nga sinalaba okumulaba is my friend naye akimanyi naye bakugamba ku bavubuka abali ba rising star abalina ekibuli abali solid nga ne bwobaani olaba yalumba Gerard Kiweewa kujanza wadi twaliyo nga ekolonga wali weeri nga n'amagye weegali SFC webali alima namakula go muntu alina ne radio station namba ina byo abadde mu industry for 50 years n'omukolako ebyo nabyo bamukolako ekitegeera n'ebirala naye nze just olina kwegendereza otherwise tondowooza nti Lubaale akuluma eyakafuna emmotoka ate okuva emmotoka gifunye emmotoka